nawe mpa ku ssente wakuolimpayo mpaayo ku ssente abaana lwaki akujjukiza ng'otuwanga bulijjo Lunabo mutwala Pazo kimanyi wakubye bano ku mutwe. Lunabe. Bano wabakubye ku mutwe. Nazisente zo nazitutte. Ati osuubira zikola mungi. Ze wabbye bano. Ngenda zirya n'abalonzi. Abalonzi be bannayuganda. Yene mama oli otya. Oli mutya baganda bange. Sanyuka nnyo nga ndaba abaana ab'obuwala bali mu haso. Kongula. obaddemu nabaani Simanyi wabula zibansanze ezinankudi. Badde mu nkudi zange yekabowa ne bagamba owangudde enkudi. Kati kanji mutwalire ngiteeka awo enkudi gyongero zizina paka kuwulira bundi. Akira. Owangudde award ki? Most viral song. Akira. Oba naye tobimanyi by'owangudde. Bangudde viral. Viral. So mudula aziriza erinnya lyange. Mudula di viral. Erinnya nditutte. Bino wali obisuubira? Bwe tuba tutandika ebidongo teri muntu gwe tuwandiikira era teri gwe tugamba nti tuwagire. Ndowooza abantu kutusaasira na kutuyamba tubeereko nga bwe tuli. Kuba guno omulimu nzija nkyogera gw'abaana b'abaavu. Abantu batuyamba buyambi okubaako bwe tubeera. Njagala okwebaza abantu. Nze omu ku bayimbi nno industry beetakwasa kyejo. Era leero mbadde simanyi nti nyinayo n'awaadi bankubidde essimu. Nze industry tenkwasa kyejo. Ate tewali kyenfuniraawo. Mu mbeera nti ate aba people nabawaddeyo nze buli kyenfuna mu kuyimba mba nkigwanidde tewali kyenfunira ku mukeeka yaman kino kiraga ki wakuba ebigezo akayimba akaali kabulira tebabiwulira baagala nkudi gye baliwo eggwanga lyonna kati n'awaadi lino nkudi masanyu ga bulangiti ate naleese ensujju era omwaka ogujja best viral song of the year 20 emeka 20 ensujju egenda kuwangula award era ensujju yanyumye nawanye bakyala nenkatagga bulkatazi omuwanguzi munabuya Mero artist of the year nagaba masanyalaze naye kati nange ninamu kusanyalaze atuma yakava Dubai awunye nnyonyi Ate gwogawa. yakatonya katikati wali Emirates nze nali nja fly Dubai ndyoka fafagana ne bannyinaze bakadaama naye nabo tubeebaze but nakoze oluyimba ne Bruno K ujjajja bless no man Lero nga tebakubye makeup. makeup musibali ku polisi yenabwe so webali nyasigiki amwana we Busoga wazinye kunkudye Dubai gwina so akazina kenkudde wakalaba naye akazina nzakayina jangu wano nzakayina mugazina fenna akazina kenkudde tereza kamera vayo tereza kamera wotakazina nko pazo keko kewayimbako tugende akalaba akantu ako awadi siko jiteke wansi tugenda kunzita asigesa kutta tugende amazina gakyayunga akonga tokakoza Oduko gwa bukwinga kibata. so liri pazo bubaka kiba olina eri bannayuganda bakama bange bebaza nnyo obutajjangu okwo mwebale nnyo aba people nze nno obuwagizi bwange buli mu bantu era bakama bange eyo gyendajanira gyenkubira emiranga bo be bamanyi engeri gye bampagira abamu bampagira mu kunsaasira abamu bampagira mu biboozi byennyumyanyumya kale kwegamba nekolaakola ebintu bingi ndooza nabo banvaako kati bandeka ne bagamba nti liri pazo lyakoolidde so bakama bange beebale nnyo beebalire ddala naye bagamba oli musajja wavunaanyizibwa ba mu boys dormitory boys dormitory y'abalenzi bavunaanyizibwa
Tubagamba ate abatalina mirimu gwe otulaba ku makubo Yakulese. buli Boys Dormitory lwogiraba eba eri mu kusipendinga eba eri mu kulya ku ssente Omusajja yonna era mubasindikira nammwe kwegatteko. musobola okukola Boys Dormitory yammwe n'abawala bakole Girls Dormitory sente nabbye sente sente mmeka ze wabbye nabbye omutwalo gwa $1 bano tewabawaddeko Gwa Uganda. naye gwo ngusesemye nagutaddeko akawunti emu banka egusibye abayabe banzijonkedde owa ebibeeramu naye Wano muna Masaka. simanyi bantu tebampalanira Abantu tebagala be Masaka batuvuma. malugo mangi Mugalina. tebatuvuma mwegali ama siwati kagololi otya kiyenje so awadi eno ani gwogiwa akubuwanguzi buno obutuuseko ku lwani awaadi eno y'abantu nze gwolaba nakola oluyimba terulina vidiyo oba ngitwale ngiteekewa simanyi wenyinza kugitereka buli omu nemutuukaku Obagenda kwesimbawo. y'abantu bakama bange bano oluyimba lwange lwafuluma abantu baluvuma ayimbye bikyo ebyo Kituufu oluyimba abantu walutembeeya ne bagamba nti butembeeyi. liri puzzle must shine nga natembeeya enkudi nengitundira n'embuliri bw'abantu Eddie Kenzo bwe yawangula BET yagitwala mu Uganda Museum eyiyo gitwalawo si ku mulembe guno ija kutwalayo lindako maaso awo bayinza okugitwala naye wali ewangudde ku awadi yesoose Ogenda kwesimbawo. awaadi anti nze nyina ensonga obuzibu bumu saagala nnyo okufuna bintu mu mbeera yakunyakula njagala nnyo nenfuna ekintu bayizawe nga nkisaanidde era nze leero obadde simanyi nti nyina n'awaadi bankubidde endimbi yange sigambye nti mbadde kaba wange nze nankudi yange n'abawagizi tebalonda era ngireseeyo kati gyenzira wandabako nga nsharinga linki nti munonde nti ngobanga abantu batutama ne linki mulonde abantu basaba ne linki mulonde bakola WhatsApp group zisirina yene zimbira byenda leero ne bangamba nguda wadi ningamba ibangamba ipipe kuwadda wadi so ndoza bakama bange balabye nti nsaanidde kibeere ekyokuyiga eri abayimbi amaanyi galimba bantu noonyanga bantu va ku bya social media okwerimba era kigamba nnyo abayimbi wano manyi bagenda ne bawaanawaana abaana abo naye mbagamba abaana mmwe mujja kwekyanga mpola naye tetubagwako ekabasanda kyankwaza eyo tujja kubakuba endongo omanyi waliwo abayimba nga balinga abasoma endagaano enkadde nabo bagamba bano era olukulaba baaka siteegi bekyangira eyo gye babawaanira ku tiktok naye ebyo bikwatagana mu ndongo eno eyakabimbirinde sekayunga bugerere kayunga byerima awo ojja batta awo tukutta eyo fa bakyeyamaani wekyangira ku intaneti mu bantu wano wansi mu bamama naki kakati liri pazo obaka kibosindikira epasi ng'owangudde IP akole nnyo ave ku bya international akomewe waka tulye ku kano kubanga atalina okuneebaza I want to thank omanyi sinayogera mu luzungu ate awulira nnyo you know I have my song is Bruno K ujaja bless no man curse bless feed ghetto youth you right so I'm going to represent Uganda music to international level global market I call Eddie Kenzo Epas to come and join me behind so I'm here to represent them on international market I expect you Ugandans you expect MTV award BET, Afrima. So I want to thank global artists who we discuss with. I've been talking to Burna Boy from morning with Kid and Chris Brown. Naye omuwala wa yankuba kopagalo ye musibe. Until further notice.